Inside Story Uganda, real source of political updates. Atambula nganze denga muki kati ate tufunye obuzibu obulala ndi abantu bakyatya kati balumba buki bulumbi tulina ne bannaffe bano abazanye emipiira y'ekifuula nnenge ate kati likodi akulaga nti yesinga okusaasanya akawuka ka siriimu abasiyazi basaasanyiza nnyo akawuka ka siriimu ate mu bo ate nga ggeri gye bakukutanga beekweka tolina ojja basanga bagamba nti abaaye muve mu muzannyo siriimu agenda bamalawo nti bakukuta ate bakutana obulwadde ne batambula nabo ate bagenda babusaasanya awalala so twagala okubira abantu bafomulanga berinde enkyanga lumu tugenda okujjukira mu nsi yonna kawuka kano neffe message tugamba abantu baffe twongera bannaffe abeera ku radio bannaffe bakulembeze gye mugenda ku bafune babawa emizindalo mwongera okusomesa abaana abazadde abaana bawummudde abaana bali waka abaana mbabuulire ku katyabaga akali mu siriimu akatyabaga akali ku bisiyaga ebisiyaga bifuuse problem mu ggwanga lino bibunye buli wamu tubirwanyisaako n'ebi nabyo bitulwanyisa ekyo akonzikiriza nkayiseewo abantu baffe bakimanye akokubiri kemmaliza nako kwebaza abantu bange ab'Entebbe abantu bange ab'Entebbe nabagamba nali wano ku mukulu tegati abantu b'Entebbe bagezi bawufu ku constituency endala kyamazima bayivu ate baakolamu balina kasente naye ng'ekikulu kya byonna bategeera twali tufiiriddwe ebiseera ebyabega naye waliwo omwogezi w'ekibiina kyaffe kya NUP yajja Entebbe eyo n'ayogera ebyenjwanjwa ekyasinga okusesa bannantebbe era bamubuuza ebibuuzo bamutabukire yabagamba Kakembo ku tteeka ly'emmwanyi yadduse mu paalamenti bannantebbe katono bamulye bamugamba ozze kuwona linnya lya munno ate ng'omuwaayiriza kubanga ffena Uganda tukimanyi tetteeka ly'emmwanyi tebanaba naditeesaako loopu wammwe Joel Ssennyonyi owa NUP n'abalagira mufulume ebweru mwenna Kakembo bwe yandijeemye n'asigalamu mwandimuvumye bwe yamugondera ng'omwana omulungi ow'eggonjebwa n'afuluma ebweru kati ate omwogezi w'ekibiina ozze wano Entebbe otugamba ti Kakembo ku tteeka ly'emmwanyi yakola ki yatemawo ewa hali baali bamuliridde Entebbe so kyandaga abantu b'Entebbe nti bagezi tebakkiriza bya bulimba tebakkiriza bantu abajega okujja ate okubafuula abajega manyi omujega muzibu ye ayagala gwa kujegewaze nenga kyogera kitufa manyi kya bulimba nenga ayagala gwa akulimbe akulowozese nga ye bwalowooza abantu bamulira ebigambo byali bingi era mpadde mbalaba bamwita Joel bamwita gundi Wayiso Mufumbiro omugezi w'ekibiina ate mumyoka mumyuka w'omugezi ati bayogedde stand y'ekibiina naga ono omuntu amukabaka ono omutima mu w'Entebbe ku tteeka ly'emmwanyi yatemawo butemyawo ne bamubuuza owaayi tubuulire etteeka ly'emmwanyi mwaliteesezaako wanga ate loopu wammwe yalagira ababaka baffe era twanyiiga nnyo ababaka baffe nga tebatubudde kibadde bateeseteese ku mmwanyi era mbadde mbiraba ne loopu kati atambula eyo mbwagenda yeebuuze ku bastakeholder b'emmwanyi zisagala kuba mulambo mpiso oba olimba ali muntu tyoze kujjanjaba omuntu yakoze eki eyafudde edda obudde bwe twali tulina okugenda kufula obu parliament oleese obukugu twogere tutali bantu baffe buli omu adibetinge yabutulemesa n'agamba mufulume netufuluma naffe abeggonjebwa ate bwe baba bakikozesa bo mu konsulensi zaffe ng'ekyokulwanyisa timbaka mwe temulaba Kakembo yakola no nabagamba abantu tulina abakulembeze abakyali abato abo ne bagamba mbu mbavumye naye obukulembeze obw'ekiboggwe obwo bubonero obulaga ekiboggwe kubanga omwogezi w'ekibiina ali ku nneeke tosobola kujja mu konsulensi ya mubakawo ow'Entebbe ate ng'okimanyi bulungi wannu nga tosoboseza muyita mu kisenge kyammwe male ensonga zammwe olowooza nti atojja kujja mu bantu mbuomuyiseemu gali mu bantu kitegeeza naawe oli wa Kiboggwe okkiriza tolina busobozi kubanga senga oba olina obusobozi omuyita mu nnyumba yammwe leka dokita kabuuze ku bantu so njagala okwebaza abantu b'Entebbe omulimu baagukola nze ndi saavanti wammwe abantu b'ekibuga ky'Entebbe era mbaweereza webampadde omukisa okuteesa mwebale nnyo obutagumiikiriza bulimba ne mumuteekako pressure era bamujja Entebbe n'okuze kati yaziika njagala okubebaza mwebale nnyo mwebale ddala mutambuliraawo Dr. kulimbibwa agafa ew'omukulu mpozi abatulaba ne baza Ssaabasajja Katikkiro ne management ya BBS Telefina naawe ate omukubiriza waffe nze mbadde mbuzeemu tulina omukulu tutambula tusomesa eggwanga naye nga sinnaba nsooka okwebaza muganda wange Honorable Kakembo yankiikirira kuba nze ndi munnantebe nkulidde mu Ntebe nsomedde mu Ntebe nkoledde mu Ntebe ate nga mutani wange wabankima naye nze ab'Entebbe nze neebaza nti mwami Kakembo ku bintu by'enkulaakulana ebya pulezidenti abeerawo abantu baffe tabakutuddeemu eriyo bannaffe bowulira era naliko kuziika okwo neneewunya kwa mwami bali omwezo bali mwezo yafiirwa muganda we kakati neneewunya ebigambo ebyayogerwa neŋŋamba kino kiki
batakinga ono batakinga oli naye ate nga ayogera ye ali akitwalanga tamanyi impact gyakola mu bantu ba munne oli mugenyoze ate MP wo ow'ekibiina kye ate gw'otabukira ffe nga abakolera abali mu neutral ne twewuunya sikutabuka kuwajiriza na kulimba so ebintu ebyo tubagamba nti bingi bwe bajja ne balimba kubanga ekintu ky'emmwanyi abasinga bagwa nakyo ng'omukulu bw'agambye balimba eggwanga tuteekateekera ggwanga abantu beeyagala abalimi beeyagale gwe tolina wadde omusiri gw'emmwanyi naye ate oli awo owa information enfu kyova olaba abalimi bonna mu ggwanga lyonna babeegaana era abantu bali mu kusimba mmwanyi batusaba ndokwa president yataddewo tugenda kwongera okugaba emmwanyi ne prime minister era abantu mbaga musimbe emmwanyi bano bannakigwanyiza baali bababuzaabuza bakolagana n'abazungu bono balabenga emmwanyi zaffe tuzitwala nga zakase n'olwekyo etteeka lyonna ery'emmwanyi kuligyessalinga kukola ki liyamba ffe bannayuganda n'eggwanga naye nga bulijjo bantu bajja ne balimba ensi olw'okuba twabalonda be twandiise ba leaders ne bafuuka ba miss leaders n'olwekyo tuteekererekere eggwanga tusimbe emmwanyi nebaza tiimu okusingira ddala nebaza President Museveni mukama wange tuli mu kutalaaga ggwanga naye ng'asomesa abantu omuntu bw'oyingiza ssente mu maka campaign gye tuliko oyingiza otya ssente mu maka buli lunaku nga tuyita mu parish development model nga tuyita mu 4 acre model gwayina ettaka ettono naddala mu Buganda mwe tutemyetema ettaka nga tuligabana okoze otya okukozesa obugagga ettaka eryo okufuna obugagga walaba omusajja w'esserere mu kyalo eyo ali ku eka 2 naye ayingiza miliyoni 680 paya ekyo twakiraba mawulire naye era nze nekimpa challenge ffenna tukyataddeko akabuuzo kituufu nnyo kuba naliwo kyo kyayogerwa naye ffenna twagaa nti bano tebatusibidde kapa mu kopya kakati bwe buzibu yika 2 buli mwaka ajjako obukadde 6 yes bwe buzibu mbuuza atya aina ika 2 aina ebiyumba by'enkoko abiraba si byamannyo ebitwala sente nyingi ne mulimu enkoko mutwalo gumu n'ekitundu mu ebyo ebiyumba aina ente 12 naye nga buli emu eva mu lita wakati wa 3 na 3.5 buli lunaku afulumya tule 3.5 ez'amagi n'abantu bw'atunda afuna miliyoni 3 n'ekitundu tule ya mutwalo miliyoni 3 n'ekitundu bw'ajjako asigazeemu 8 padde ng'amagoba kati emu 8 gwe wano w'omusaala ani agenda ozifuna era nakuweerezako n'ebifaananyi ebyo n'agenda ku nte lita ono mulunzi onaye bamwine lita 3.5 padde mu nte 12 oba mu lita zimeka ate lita bwe baku 12,000 kitegeeza oba olina lita 3 plus oba mitwalo 7 sente azifunira ddala era yasobola okufuna ate ente endala nyingi agenda kuba mu lita 10,000 ate bw'amala amata gano tagatunda akolamu yugati asinga mu area n'akolamu ne cheese kyovola nti president yamuwa ekyuma ekyokola production line ey'ebintu ebyo bino ebintu yatuchallenge nga ffenna ng'oyinza okuba olina lita 5 samuya naye nga tekuli kivaako ng'olina eka 10 samuya naye tekuli kivaako n'olwekyo president ali mu kusisimula bannayuganda tukozese ettaka lye tulina mu kifo ky'odditunda tulabe nga tukolerako ssente ware yaffe n'abantu mutulaga akoze bibye tetumanyi bwe yatandika tetumanyi ne muganda president abalaze engeri y'okufuna ssente omusajja yakola bibye twagala initiative nga bwe tugamba nti PDM mutulageyo wa PDM eri success story ya PDM n'emyoga tulaba ali mu waliwo bano ng'akolayo za buli lunaku chapati twagala tulabe n'emyoga success story naye kati omusajja oyo kyogamba ezo myoga obukadde lukaaga yesebo bangi nnyo actually olugendo lwa president luli mu kulambula success stories z'emyoga success stories za PDM n'oyo wa PDM oyo yafunayo kiyafunayo okay naye nga bangi ayagala bali abafunye ssente za gavumenti zino ne babako we batuuse era testimonies nyingi nja zikuleetera kubanga gwokola investigative katumale bano bakaba balo kuboza ku bantu zonna olabe oziraga abantu tulabe nga bannaffe dakiika emu mu Uganda wa Lubega Mukaku dakiika emu boza ku bantu sebo kulamusiza mukulu kaddu honorable webalo kutunonozaayo ate nebaza ne bolina bombyuma wamu ne Ssaabasajja Kabaka okutuwa omwaganya guno nsaba programu ebanyumire
tuwadde eddakiika emu nandiwadde omukulu mu ojja kutuuka mu kwogerako ojja kukola mu lulimi luli gye bayita ribato. Commissioner Fred Bamwine ng'obadde obuze muleke Commissioner Fred Bamwine abuuze ku bantu kulikayo ekisolo. Kisolo navaayo omanyi kyenvuddemu kuliisayo ekisolo namunoonyanga emirundi mingi nga mwagala wano nga ŋŋandi kisolo alima muwogo ye mu kibuga ne mugamba nti Commissioner President yakusindika Karamojja mu campaign ononye eki ekisolo togenze kubba bululu naye kulikayo ekisolo. Kisolo navaayo ne Toro Sub-region nvaayo kati navudde Soloti kati nyingira Karamojja ate abatala n'abatuuliza mwena mbalamusizza mbebaza emirimu gyenjawulo gye mukoze. Mwami Kaddu sebo we n'ebbanja lyosasudde leero eririwo ate eno TV Uganda yonna egiraba wenta nga tukyakulaba kuzimba nsiyo bannange Kaddu leero ampise ebbanja bannaye omusajja mbadde muyita bw'ataba Karamojja abeera kisolo basoloti ge mubanja gabadde bammanja naye mu ddakiika emu gyompadde nzikanya n'Abannayuganda basinga obungi nti kugenda kulaba kudda kukola. Kati kyobadde obuuza mukulu Musoke nze ndi wano Ekyanja natandika n'ente 2 mu decimals 10 covid ng'eyingira mbadde mu nte 6 nga nyina ritazi 4-5 entemeka 6 decimals 10 10 decimals wewali ente 6 so kati nze saagala byakunyumiza abantu jangu olabe ne BBS mbayisi mujje mulabe nze zino wamaze zitayaawo Ekyanja gwe olundira mu kibuga ezange tezifuluma ziri mu kiyumba tezifuluma zero grazing ente yange etaweza ritazi 25 eba tekyasobola kujyawaawo era nze bwompa puroguramu ngeno kubiriza Abannayuganda kukola ekintu eki lundende emu yokka ng'esobola kuwa ritazi aga okozeseko 5 waka otunde 15 that family will be different. Ate tuwala otalina busobozi obulunda nte emu naye ekizibu kyaffe kyekimu naye kisoboka ekyo jangu olabe nsaka kyanja wano omuddo weeguli omuddo oguli mabbali g'ekkubo tigulina nanyini gwo kasita omanya nti ente erya muddo omukalu oba omaze. katutandikirawo tutunulire ku bibadde mu ggwanga mu kiseera kye tujja kutunuulira ebiwerako era ngenda kusookera wa Commissioner Fred Bamwine. Anyway olwaleero banaye ndi wa mukisa nnyo nina ofiisi 2 office of the president weeri ne state house weeri kati byonna eggwanga liri wano. Dr. Hillary from state house, Commissioner Fred Bamwine president's office ate nakuuma byo omubaka by the way parliament nayo eri wano muto wange mubaka wa Ntebe municipal yakuuma state house akuuma byombi yagikiikirira buli anayimba so si wa Fred sente zaffe mwazitaddewa kyekibuuzo kye baŋŋambye kuba bambuuza jja abamityana nga ndi omwo nti enkyoli ne baani ne mbababulira ne baŋŋamba nti Commissioner Fred Bamwine mutubuulize sente zaffe baazitaddewa. Abantu tebannamatira nti waliwo okubba sente mu Bank of Uganda nga gavumenti temanyi nti obuwumbi obusoba mu 6 bayingidde mu Bank of Uganda ne babunyaga ne bugenda tuwulira mu Eastern Asia eyo mbusimanyi mu Japan iki waliwo omu yaŋŋambye nti okufulumya sente mu Bank of Uganda banka yennyini katugambe for that matter nti governor ateekwa okuba akyauthorizinze ne Ministry ya Finance. Nambuuza nti ombuuliza Fred Bamwine nti kwabo bombi ani yakoze authorization ey'okufulumya obuwumbi 62. Bannayuganda ne bagamba nti ezo sente tezabbiddwa gavumenti emanyi gye ziri president's office. Tukaawa bwavu tunoonya sente zinaakola buwumbi 62 mwabutaddewo. Atonabo Kaddu omugigi gwange gulinga my time eringa eyiyo kumpi
that time that's when IT was being introduced. Butwali theories the kiseera ekyo what are the advantages of IT and what are the disadvantages. Era ekiseera ekyo jjukira abantu babasasulanga ne cheeki ne vouchers. Biri outdated kati ngata IT. Now the disadvantages twasomanga mu IT zino tugerako kati nti omuntu asobola kunyiga epeesa limu bweriti kubanga cheeki yatambulanga eva ono negenda kugenda kudda ku nanyiniyo emikono giwerako. By this time omuntu asobola kunyiga epeesa limu bweriti obulumbi bw'esente ne bufuluma nga tuwaliwo bukkiriza kasita abeeramu n'omutima ogw'okwagala kunyaga. So of course investigations are going on naye kyomukisa omulungi nti namawulire okufuluma nti waliwo esente ezabbiddwa gavudde mu gavumenti kitaaliwo. Tetujja kwenyumiriza mu mawulire kufuluma. It's very important. Edda ekyaremesanga komishona bamwine kubba ekintu notasobola kumwogerako. But this time nobwaba nga aliani. But does it make any difference when kwogerako olwaleero nti obuwumbi nkaaga mu bubiri wabubbye naye ne butadda? Method z'okulwanyisa buli yake tuzimanyi kubanga buteekwa kudda. Buteekwa kudda ayakuttemu naye abadde responsible okulaba tebakwatamu ateekwa okuvunaanyizibwa. But these are the disadvantages of IT. There's what they call hacking. A moment mwamba mwene bwogamba nti omuntu kunyiga pesa limu. We expect at that level Bank of Uganda tonze kubanga onyiga pesa limu sente nezifuluma. Wateekwa okubaawo barriers nti bw'onyiga lino lyalaatinga oli nti waliwo ekifuluma n'onyiga eddala ne lyalaatinga oli. Wateekwa okubaawo emiziziko so si kuba nti sente zikulukutanga mwala. Kituufu mwami Kaddo kinkubuuza nga system zibeera nga ziri coordinated asemba yabeerande si muntu system ziwe ziri naye oyo asemba ye bwafuna ekizibu kyobubbi zijja kufuluma kyovula abantu tebasobodde kumanya nti zafulumye kubanga ebyo tekyavudde mu public kyavudde mu gavumenti. Omubaka ayagala kuwa information. Okay. Mbadde nake njagala okuwa komishona kijja kuba kizibu nnyo okumatiza eggwanga nti waliwo omuntu ayinza okujja nabba sente okuva ku consolidated account nga yeyise haka. Computer mukulu gyayogeddeko system ntuufu erina ebizibu byayo naye tulina system zetwadesigninga kakati zetukozesa mu bank zina automatic door control system. Ntira tokyatambuza mpapulo n'asayininga n'oli ne zitambula naye zitambulira mu system ya computer. Ntinze nsayininga mu computer mbadde security code eyange nenjigulawo netekamu figure zange nenjisindika ewuwo nawe n'ogisindika ewa commissioner ne commissioner agisindika ewa muganda wange nero kefuluma nengenda okosala simba. Ekyokubiri Central Bank abotunulira emirimu gyayo gisinga obukulu kwe kukuuma economy ne sente za ggwanga zino. Ebitwogera ku money laundering system egicontrollinga eri muki Bank of Uganda okulaba sente meka eziyingidde zize ku account yani ziri meka era zina ne limit. Nti gwe Kaddo mukasoso afuna million unana ku account yo ne bazikuwa era wezijja ku simu yinza okugisimu yinza okukola kanti ofunye million 8 nogenda okuzidoyinga nga nogenda nga toyinza kujjayo yadde soko otunyonyole sente zivuddewa kubanga bamonitoringa flow inflow ne outflow eya cash mu ggwanga lino. Katona bigambo byoyinza kumatiza bana Uganda waliwo haka ayinza okujja na hackinga authorization passwords. Sina signature tuiza authorization password buli authorize abane password ye okuta sente zikoleki ne dual control twagiteka mu system eda teyalingawo naye tekitegeza nti dual control system gwe tolina kwemalirira. Osobola okuba alpha and omega mu byansimbi
dual control etegeeza nti tuli bataano mu system you can't do it alone never safe ya sente kati bagitekako dual control eba ne password zinganya bwenzija nenyigamu yange nakola mu bank emyaka 10 n'ogo bwenzija kakebo tulina muntu mutu nenyigamu yange ta ya vote nenvaawo nawe noyingira nawe nonyigamu iyo ta novaawo nolinalo kachi vote neloka yeggula. So it's not one man's business. Kino ekya sente tukirize bapolisi batuyambye twali mu floor of parliament bakirese tumanya nti polisi banoonyereza naye nga polisi abakugu abakimanyi tewaliwo system eyinza kuhackinga ku consolidated account nejjako sente nga tebamanyi information ntuufu nze nsuubira olukwe abo bonna abali awo munda abavunaanyizibwa bennyini abo be balina okumanya okujjako nga bakutte authorization passwords zaabwe ne bazigaba nga tebazigabye system kati eriwo kati ya computer y'omulembe eriwo kizibu nnyo okuyingira mu system ojja mu sente. No information ebadde ntuufu naye agiwunzise bulungi juzaawo Equity Bank wagirawo Stanbic wagirawo I think there are 4 banks now ezaafuna ebizibu bennyini ne bebba banks ziri nnyo but it was found out nti ba staff bali involved nawano kyekivu tebakulima nti waliwo nawano tosobola kuva bweru mwami kaddu so ekigambo kiri bahaka tukijjewo abeera mubbi naye ng'akolaganye na bano nebwava bweru ekigambo hacking kitegeeza you enter into a system eya banka kyangu nnyo nze nawe okuyingira mu system ya Bank of Uganda neggula kwakawo kompyuta yange naye ekyokutwanza kitinga kyetagisa abalala omunaana okwenjotwanza kitinga sente zifulume okitegedde you can operate a computer remotely at the end of the day mwami kaddu ku nkomerero wateekwa kuba avunaanyizibwa ku nkomerero katolowooze tewabeewo sacrificial lamb ekyomukisomulungi bava mubino bya ceeke kati ku luno buli password y'omuntu erina kyesaanidde kukola ekiwanga kyava woono password yo yagenda ete wooli ate yo yakola mulimu ki wano mu kufulumya omwandu badde bataano omu yafulumya ate nga abaana tebamanyi amanya wosayini ezabalala newagiyingiddemu kati ekizibu kintakanye member of parliament kintakanye ne parliament mu Uganda baidhi abantu bagamba nti polisi tekola balimba ne judiciary tekola balimba ekizibu kyaffe wekiri is on what kind of remedy yeki mu Rwanda munoonyereza bamwine mumufunye kiki ekivaamu nekyo kivaamu bbanga ki okumanya nti ono esente yazitwala how long does it take oyagala kukomyawo ebyokuwanika abantu kalabba amanyi we advocate wa kuwanika abantu kalabba oyo but even the legal regime enkola y'amateeka gituyina kugenda kutuuka ku nkomerero ntono kituufu yakkiriza babbire mu password ye takes a lot of time ng'esente z'abantu zakola ki zagenda dda. So nsabira parliament if we can discuss nti ebintu by'ekika ekyo bigwere mu kiseera bwekiti ate nekibonerezo kivaamu kibeere bwekiti it acts as a deterrent naye bw'otakikola omuntu sente nizibula katulina emisango z'ekika ekyo egiri myaka nga5 tigisalibwanga kubanga parliament eyisanga amateeka abantu balowooza nti byaggwa lindako mukulu mukaku kyakubuuza ekyo ekirwisizaawo okusala emisango egyo parliament erina kumala kuyisa tteeka okusala omusango anti etteeka litulina bagamba nti omulamuzi bw'atandika omusango tolina buyinza mugamba nti gusala emyezi 2. Okay, I get it. Kyagamba parliament eseewo that limit nti omusango bwe guti regulating nti bwe gulabika mu ggwanga mu myezi 2 gube nga guwedde tuleme kubeera ku discretion of the judge. Parliament yagaanako ddi okulonda abalamuzi abawera nobwobafuna agaana okulonda abalamuzi abawera bamukakukankulage wali omusajja sijja kwogera linnya lye yali mulamuzi ng'ali mu land division
yamalanga omwaka ng'omulimu gugwa kwadijaninga ajja natula mu ntebe adijande efuluya nga talina musango gwakoze ki era parliament ate tolina buyinza bumugamba nti sebo so not until you have helped now the judiciary system nobagamba nange omusango bwe guti tugusunka banga bweriti era ne bukiwanga kivuddemu kino kitusuubira ku nkomero nokiteeka muteeka waletekere mwakola nomuza waliyo kuba guluddewo ng'alina okuwa ensonga lwaki guluddewo. I think you were there waletekere mwakola mu IGG baziyita simplified anti-corruption laws eteeka eri kateeka katabo katono obumenyi bw'amateeka obutonotono ko kale kali very clear nti awo mulimu muganda we bwe banaamusanga ekibonezo kye kino kale kaliwo akatabawo simplified laws anti-corruption laws weekali so you can have such a cases kubanga nekikati nga cross yes okay. all the cases kubanga kati ekizibu kituyina kinene omusango negumala emyaka 10 oba 2 sente zagenda dda nubwo okumusingisa genda kujulira from the high court up to the supreme court nga tukyali mu ebyo so nze kuwange nze that's why I get a problem police omulimu gukola nekwata abantu ne court negenda mu ebyo but at the end of the day it takes a lot of time nga abantu abanayuganda nga tebafunyemu but it's very unfortunate to anybody responsible eyandibadde nga avunanyizibwa okulaba nti abantu abatudde mu bifo ebyo bakola emulimu nga basaanidde kugukola and that's where the problem is. Supervision is the issue era yensonga watu kyombuuza kisolokola ki tolokolayo ki mbagenze kulaba nange reports zimutusindikira Kampala zifaanagana n'ebiri ku ground. President Museveni sawe no all of us we work as a team we are 6 commissioners comparing a notes tugenda fenna katubunga kisoro abutwadi kigezi sub-region buli omu yabane sub-region yekigeze kyakutute kalulu akalo kajja luvanyuma ati naye tugenda mu kitundu ntutunulira service delivery roads schools hospitals ebibeera mu reports zibatuwa bwebiri ku ground gyebiri oba tibiriyo era kati wadde tuvaayo ntukwala reports zaffe kati ne mukama waffe yagamba wayi kanetuukire sibeera ku mpapula zino ng'abantu ere bakaaba and that's checks and balances. Okitunuulira ote ekya banka kankugattireko mu mwezi gwe gumu abasajja bagiyita G4S those are group 4 group 4 abakuuma bano emmotoka ezitwala sente abakuumi bagaadi ne babba akawumbi kalamba mu mwezi gwe gumu banka enkulu ya Uganda ne babbamu obuwumbi obusaba 62 mu mwezi gwe gumu ne tusanga Post Bank ne basangamu ebikyupuli bya bukadde 15,000 mu mwezi gwe gumu ne tulaba Standard Chartered Bank ng'eteekateeka nayo okufuluma mu ekonomi ya Uganda. Equity Bank ne bajihacking ne Equity Bank nayo ne babbamu ze babbamu ekonomi yaffe eyimiridde wabutunula wawe tulaga kuba kitekwa okubaako what does it imply implication ya kino ki jukira nti zino banka bulijjo babadde bazibba ne tuwulira n'ab'emmundu okuva biseera biri n'ab'emmundu be bazibbanga kati ne kitandika nti abakozi nti ebyemmundu bibadde bikendedde mu banka bizibuka naye kitandika nti abakozi bazibba naye kati top most nebbibwamu sente are we safe Mukulu Kaddu sebwa honorable webale okukola omulimu mukakwanyirira gwa enlightenment obatadde ku lubengo obasiise kesi ne botandyogedde nyingi mwagalize n'oyogerako 2 musajja wangalira mu opposition zandimaze eyeba omaze ogandi gavumenti ebayankuleko yo emaze okwekizeeringa nti gavumenti nzibi nzibi so
kinyonyola abatulaba asiti yakunyonyola ziri indictment zo bwogende wakakembo n'omugandi naye jjo bakukwatidde mu bubbi gundi eggulo wabadde oli mu buli kumakya sente zikedde kubula ate gwobaddewo yetakisale kwongerako nnyo bingi yaba mubbi tuwuliriza naye nno omutawaana ate guli ye muntu okubeera ng'ali involved mu ebyo naye n'atakola admissions ziri clear ndabye mukulu bamwine bwalwanagana n'atuuka n'okugamba nti kakati ye komishona w'ekalamojja bagenda bonna n'otera okulira mu kabineti nga bagamba nti anti kabineti akwata ku byensimbi mu kabineti minisita akwata ku byensimbi amala kulinda wa health n'owagundi bagende bonna okukola supervision bwakugambye enkola ya gavumenti yaabwe deliberately ebituli birekebwa nze bempita the mafia cults zisobole okuyisaamu emyaganya yeewawo otakirabye bw'oba oyogera ku Coffee Development Authority ensonga ozinenyeza oba ozizuulira mu Operation Wealth Creation Operation Wealth Creation bw'oba oyogera ku nsonga ya Coffee Development Authority ebeerewo tebeerawo omuntu adduka mangu tax collector bino byonna nze nteekwa okubikolako asolooza omusolo yateekwa okukola ku sisitimu yonna gwe kirungi twakola kumpi byebimu abate tamanyi nti gwayogera naye oli mukugu mu nsonga z'ebyobulimi mwanyi n'ebirala n'ebibira ati njagala kutegeeza bw'osanga nga buli lunaku buli kiseera banka yammwe yevaamu ebizibu nga mukulu Kakembo bwakubuulidde gwe manya kino si accident si accident kulekawo miwaatwa mu bugenderevu akubuulidde omukulu nti ekizibu palamenti teyisiza amateeka palamenti kati ate eyiseyo amateeka simple palamenti bwebanga eyina obuteeka bwetanaba kuleeta okozesa galiwo palamenti si yeronda abalamuzi era si yeyina okusupervisinga abalamuzi owulidde mu supervision kyekizibu naye palamenti etuuka eri okuba nti yeyina okusupervisinga Bank of Uganda n'okuyingira mu kuzibira omukulu byabadde ayogera security codes nefanana bwe bityo so nze kino saagala kitumalire na budde obubbi ate tebwakabeera ogwo ate olaba neeri mu State House n'awalala buli kaseera reports zezimu government etuuka n'okulowooza kakati wano tuli mu security codes naye yatuuka okulowooza nti omusaala egutikka musirikale ogw'abasirikale egutikka ku mutwe mu kisawo genda owulidde ku mulembe gwaffe nga tuli baana bato tulaba naye awo baalabuka baavaawo dda oli ku bya yali Captain Dan byakutaaga yabula n'ekikutiya yabula na was it 1.6 billion something like that abandi sebo kituvangawo bakubuulire Operation Wealth Creation bwe yatandika okuyingira emirimu bwebadde etambuze esente zaayo n'emirimu gyayo naye batugamba it's a success story Operation Wealth Creation anti mu lugezigezi olwa tax collector okujja okuyingirira producer n'akasente kalina okufuna n'engeri ya storage n'engeri y'okunoonya quality n'engeri y'okukola tax collector gw'oyingirira ate biri so nze bino saagala kwongerako kinene bannaffe baddi bagenga bwe baagadde balekewo emiwaatwa gye bakoze eki gye baleseewo kubanga gavumenti eri bent mu kulekera abantu abatono babbe nga bwe basobola
okusinga okuziba emiwaatu ekyo. Dr. Hilary sebo tulina kye bayita is it finance intelligence system bwe bagiyita authority, finance intelligence authority yerondoola kaddu mukasa ne wabaawo mpeereza emitwalo 10 okuva London n'agiteeka ne bwe gijja weewunye ne bwe zijja ku ssimu yange finance intelligence ziraba okuva gye zivudde ne zijja era bwe ziyitirira obungi muto wange kyagambye bwe balabanga ne bwe ziweranga miliyoni 10 essimu nendaga nti bazitaddeyo siyinza kujjayo bayinza n'okumala wiiki eyo bakyanoonyereza zazze zitya zigenda kukola ki mu banka nebaga sente tezinnatuulako ku akawunti yo zazze naye tezinnatuulako just like a 10 million ziyita mu system nakano kwongereko muganda nga alyoka ajje akagire dokita obanga tusobola okumonitaringa omusajja gwe tuwadde olukusa afulume n'atuuka mu ggwanga eddala n'atuulamu just sawa busawa n'omuntu akutte ku masasi akutte ne ku pisto awo tujja kuteekawo katusooka ebya banka finance intelligence authority muleka omusajja temumusabira njalamuya finance ya computer haka ayingira mu system emaze okuggulawo ate bw'aba alina operation gyakola yonna you can see a remote control sensor moving ku screen nti waliwo operatinga remotely ku system nekyo kyagala okuleeta system zonna zetukozesa mu bank bazikulogizingirawo ku source okugeza zisobola kujja mu Barclays Bank branch gyenakolanga ebiseera ebyo nenyingira mu banka nentandika okukola abagulawo system abo bagikulozinga baliwa era bwobanga nze sinaba kulozinga kulozinga twagala kukulozinga ku center bwobanga bubanku bwansi bukola ekyo central bank eno agikulozinga n'agijjako pepanga you cannot even enter nibanga oli staff wa bank tusobola kujingitalingako paka nga amaze jiggula Dr. Hilary kumanya amanya ge bize gy'oli finance intelligence authority ekola ki n'ekirala nga bw'ova mu state house bino tetuyinza okubyattributinga ku butaba na governor wa Bank of Uganda kati tugenda myaka 3 kakati gaps zirekebwa mu bugenderevu muleka anyonyole ensonga sijja kwogera nga wa state house wabula ng'omusomesa njagala nsomese bannange somesa sebo kubanga ebintu bino ekisooka ekisooka tukyusa okugamba nti omuntu okugamba nti mubanja gavumenti sente zammwe kituufu naye kikyamu lwa nsonga nti gavumenti ye yavuddeyo nebagamba nti sente zibbiddwa gavumenti ku bajeti yazo ne sente ziri mu Bank of Uganda aye gavumenti esobola kwebba naye tesobola ekyo tukimanyi gavumenti esobola kwebba naye tubuuze obuzibu bwavuddewa kuba kitegeeza mugambye nti Equity bagibba Stanbic bagibba basomesa information mujjamu oluvanyuma no nakatandika yakatandika noda Michael soko muleke ekyo kuchaze mu paradise ojja koma Equity yabbibwa Stanbic nebbibwa ne banki ndane nezibbibwa ezimu zigudde oba zigenda kuggalawo kitegeeza gavumenti egenda nebba sente ezo kubanga wotu ekifaananyi nti gavumenti ejja nebba eza Stanbic nebba eza Equity nebba n'ez'abalala finance intelligence authority nzija kakati tumale okukkiriza nti Uganda mukyali neweza mu first industrial revolution mu technology nti technology wammwe gwe mwogerako bino bye tuli mu kwogerako kati Canada gyebiri America gyebiri Malaysia gyebiri Japan gyebiri nga sente zibbibwa mu waya sente zitambulira mu waya so tume kuwa abantu kifana nti waliwo sente weziri wano ne bagenda ne bazisitula ne bazitwala sente zitambulira mu bango oira cloud banking no oira cloud database mubire nebwe kulaga wagulu otunayo mubiro yinzo okuzirabayo sente ziri mu banga wano zitambula kakati technology oyo abamukola nga bwogamba nti okoze mundu eno ate omulala era n'akola emundu egikauntalinga
abantu ba technology mu nsi yonna babeerawo bonna baana abato mu Canada wabagaggawadde Bungereza bagaggawadde ku computer awo atunulira butunulizi system eraga ya mbweti ye n'agiyingiramu honorable wa IT ne bwoba olina firewalls zitya eziggala system omwana asitadinga gyagula technology oyo n'abaana abaffe wano bennyini kati babisobola najja n'anoonya nyinza ntya nga bukola virus ne antivirus or antidote n'anoonya how do I counter nenyingira nemenya wole eyo information mwa musoke waliwo omukwano gwange loyo mummanyi mwena sijja kwogera linnya lye omwezi gw'omunaana ntuukirira mbogedde nyina mukwano gwange njagala kunya nkiki nyina mwana wasenga wange bamukutte ali kwa ICU kireka ye yakoze ki abaana abo bawandika documents zaabwe kati sente zazze nezituula ku account ya Bank of Uganda abaana bawona njagala banka ya London kanyongerezaako mujjukira emyaka nga tuli mu ssomero abaana badde nga kuwirya mu Wilson abagezi ate honorable badde mu city wabimanyi twavola ezo nga bakyawandika ku cheeke eyo ng'omwana agitikisa ebintu ne biva e Japan nga tasasudde wadde 10 container ne zijja era bangi baagaggawala mu kibuga wano bazitanga twavola nga bazikwata ne bajoozaako bulungi ne bajuzaamu omuwendo gwa $2 million ebintu ne bikola ki ne bijja kakati we tuba twagala okumalawo obuzibu tujjenge ekifaananyi ogamba nti gavumenti nzibi ekyamazima omwana wo honorable Mukaaku yakola mu banka owaba mwine muganda wange wa honorable Kaddu Mukasa nti eno bwebenda syndicate nga ddala haka ya syndicate nze n'abakozi tekitegeeza nti gavumenti yebba ssente wabula integrity y'abo abakozi abasaba emirimu okuuma ssente zaffe n'engeri gye twabawamu emirimu ekyo kinajja naye integrity baba bakuwadde omulimu kitegeeza nti oze kusavinga ggwanga bw'oba goddidde bali abali Malaysia oba Japan n'oba wa kodi ne bayingira mu system ekyo kirala era kyovula gavumenti yataddewo investigation nti finding zino bwe zinaatulaga nti ayali sente ezo buli zijja babeera ku computer olina okulaba bwe zitambula nti yali alina okuba nga supervising flow ya sente digital flow ya sente tezibeera sente empapula wabula wali messages ziba zikulaga bwe tulaba nti nno honorable Kakembo yagayaalamu oyo asooka n'akwatibwa bwe tunalaba nti nno oli alina okulaba nti olw'omukwano gyange ate mukoddomiwo mwana wa muganda wo nti codes wazisharinga n'omuntu era bajja kukola backward tracking ba technology ekola ki naye eriyo nayinza okujingira mbwe nga bagambye tulina banking y'omubire oba y'omubbanga nti omwana technology ezo satellite zetulaba kambabuulire president mbulabanga agamba naye tetulina wadde satellite Abafirika abasajja bali waggulu bali batumonitoringa buli kyetukola minos zoyina bazimanyi buli kyabugagga kyoyina bakimanyi sente zoyina mu banka bazimanyi sente zingira bazimanyi Dokita, lwaki abantu batunulira gavumenti waliwo bwemba banga boga oli alunda nina embwa zange nezitabogola nako kati nzijaawo ye financial intelligence authority kyagenda okukola tukitwale ku example zaffe honorable Bamwine abantu balina abasirikale abakuuma ewaka nemulina mukwano gwange wali ezzana neiba alina abasirikale babiri alina embwa alina kamera alina obudde bwakeera nga sajja bayingidde ku kitanda kye nga bagudde n'olugi lw'ekitanda bali ku kitanda kye ne mukazi we bamuyimiddeko bati tuwe sente ze wafunye bw'oba olina okuba abakuumi abo bonna naye ne bakuyingira ne bakuba tebaliyo ababbiddwa nga bakuumwa anti syndicate evamu nolwekyo we arrest the bakuumi nti bwe kibanga kyekyo investigation era bijja kukwatibwa tulabye olina high level security tulabye ba president abalina high level security ne bajja ne babatuukako ne babawamba Trump yalina high level security ne bamutuukako kati tunoonyereze ekizibu kiri luddawa ekibuuzo ekyangu n'olwekyo gavumenti bwabakkiriza bweba tulindeko gavumenti yes teyandiripotinze nti bannaye twebbye wabula gavumenti ekulaga nti batuyingiridde omulaba yatuyingiridde tennamanya omulaba ali munda oba omulaba ali bweru bw'anaaba ali munda era ajja kukwatibwa bw'anaaba bweru era eyo controls z'ensi yonna ezifuga ssente International Monetary Fund eyo bamonitaringa nabo bajja tulaga nti ssente zino zagenze gindi eno bajja ziraba we bazitikulidde ebyo wadde tubyogera nze ali kimbabuuza kinene
ensi ezitakkiriza obubi bw'ekika kino ezitali mu hacking zikola zitya kubanga zonna ezitugoberera hacking gyeri naye waliwo hacking yetasobola kati ekyo gwe wandibadde owulira abalabi nti mu nsi ziri bakola bwe bati ensi nga Singapore nga China nga Malaysia bakwata okuteeka kabalagedde gyolaga njagala maleyo bulungi ensonga eno kuba nagala njagala tusomese gwanga sente olaba international monetary fund teyandibadde they are monitoring njagala ogambe nti ogenda kuleeta sente ozijja e Canada ozeete mu Uganda wano bajja ziblokingira mu kkubo tezijja kutuuka tetulina control ku system ezo nti balina ne system kati zo zino zakkiriziddwa zitya okutambula nga bwe zaagala omubbi oba haka oba omubbi wa that's why abantu basoma cyber security why do we have professionals in cyber security because era problem eyo bagimanya nti mu technology ngoli bwe yagambye mujja kubaamu challenges zayo challenges za technology so n'okusuula government kankwe example kati munnamitya nawo wagambira nti bwe tuba tulina abakogo mu cyber security bandi badde bakidetectinze nga sente zino zakatandika okukwatibwako zitambuzibwe betwogerako abebweru era bwe zibula bo babakwata tulina abakugu mu bulwadde nti onajjanjaba kirwadde kino mutima kansa ne lwaki abantu bafa lwaki bafa naye nga abakugu bonna bagamba oyo ayina obukugu bw'omutima emyaka 5 oyo ayina obukugu bw'erinnyo naye n'erinnyo likyatta omuntu kitegeeza kyabakugu weebali naye waliwo challenge ejja kuba n'oli akupulaningira okujja okuyingira mu system amala kustadinga system gy'okozesa n'amanya nti nga mu revenue okozesa studa n'agamba nti okozesa system bweti n'adevelopinga virus esooke eyonoona eno system gy'olina iye neetuulawo n'olwekyo bino ebintu bwe tuba tuteesa kuzimba ensi yo abantu bamanyi nti gye tukoma okupromotinga technology ogenda kutuuka nga ne sente zo ku account owulidde ku bantu n'agenda ku account nga sente ze teziriiko naye nga ne banka temanyi gye zaalaze gavumenti yebeezibye IT gwe tupromotinga awo ffe tubuuza alina challenges finance intelligence authority ekola ki ati yo kakati omubbi akubasumagiza yo FIA erinda zitudde ku account ya mukaku account ya mukaku wezituulako negamba zize naye terina control kuziri mu bbanga zijja terina wezikwatira FIA tebakulimba nti ezijja ezirabe ezimala ziraba nga zitudde ku account ya kakembo tenaye zino ezitambulira mu bbanga galubindi ezo tetuzirina don't tell me do we go crypto tuli mu cryptocurrency era sente zimu zitambulira mu bits wezityo mu crypto zijjanga codes zijjanga kwema bazipackaginga mu ntambula gwe ziraba naye nga sente naye nga toyinza ziraba by the way nti mwamukwata ne pistol ekyo kipya nti mwamukwata ne pistol bbiri azifu ebbanga lyonna wano wabadde ng'akyalina n'amaanyi temwamukwatako na mundu akaddiye mwamukwata ne pistol bbiri had no access ebiseera ebyo naye mu kiseera kyekimu nolaba n'ebigenda mu maaso ku military court abantu abawozesebwayo nebye babayisaamu last Saturday nakikoonako wano naye nga mukulu bamwine bw'oliwo oludde mu security kankikomyewo gy'oli kijja kitya nti mukwata Michael muto wange ono osobola omukwata n'akakofiira akamyufu n'omutwala mu military court n'ofuna Thomas Kwoyero omuduumizi wa Kkonyi akwate emundu ziri zirwasa mayinja n'amagye ga gavumenti gasse gawera n'omutwala mu kooti y'abantu ba bulijjo n'okwata Dominic Ongwen omuduumizi wa Kkonyi akwata n'emizinga akubye n'ennyonyi za UPDF n'emmotoka n'amagye n'omukwata n'omutwala mu kooti y'abantu ba bulijjo n'okwata Jamiru Mukulu akulira ADF kyekoze Congo wano ne Western Uganda awo abaasa abantu aba bulijjo 10 n'amagye ali mu kooti y'abantu ba bulijjo n'okwata Michael Kakembo n'akakofiira akamyufu nga kuliko akabonero ka Nuupu n'agenda mu kooti y'amagye kankifuna okuva gy'oli obukofiira buno bwa bulabe okusinga emmundu z'abasajja bali b'okuwozeza mu kooti z'abantu aba bulijjo nga baabo obukofiira bawoleza mu z'amagye tuli ku human rights olukungaana oluli e Uganda. Mami Kaddu nyina okusomoozebwa ng'omuntu
kubanga waliwo bunaali nga sisomye nzija ninsoma waliwo bunaali sali mukulembeze ate ndi mukulembeze naye ate wadde eyo ntuuseeyo seerabirangako nti waliwo abantu bangi abalinga bunali kati wompita wano mba ndwana kulaba nti ono ndaba ampuliriza alinga bunali abeere nga alina kyafunyeemu. One, I'm a student of international relations. Diplomacy and international relations. Yes. Kati abebikwerinda ba Uganda tibasobola okuva wano nebagenda Kenya nebakwata omuntu nebamuleeta nga Kenya temanyi. Era waliwo ekiseera bwetwali tulina embeera nye between Uganda ne Kenya nga wali omusajja bamuyita ogwanga odongo mu biseera bya Moi yaralwanyisa gavumenti ya Moi ng'abeera mu Uganda kutuusa bwe twatuuka ku ndagaano n'abaali balwanyisa Uganda nga basinziira Kenya. Uganda neekola endagaano ne Kenya era odongo wano n'avaawo. I don't know whether he's still alive or not. Era nabo abafa basinziranga Kenya nabo bakola ki? Bavaayo. Now kati abantu muleme kubakooya okujjako nga tuleese endagaano eyo wakati wa Uganda ne Kenya n'olabe birimu bw'otandika wandibadde ng'oyebuuza kyaze kitya. Let me ask you a question. For the good of abalabi oba abawuliriza endagaano ezo ezetumanyi ziri international tusobola okuba nga ffe tuyina amateeka agaffe ge twakola agaffe aga Uganda ne Kenya kuba waliwo extradition ne repatriation. Anti kinkugambye ziri endagaano bbiri ezo za nsi yonna amateeka kwe zitambulira tuzimanyi mu bino ebikolebwa mu mateeka ago gombi tewaliwo bikozesebwa. wali kibayita bilateral arrangement. Kati nze kadinja kuyamba abakulaba abawagizi bo n'abagoberera okujjako ng'oleese endagaano wakati wa Uganda ne Kenya n'ogiteeka ku meeza n'osanga nti waliwo kyamenyeddwa ojja kuba ng'oli mutuufu. Because that's a bilateral arrangement between Uganda and Kenya. So you can make a bilateral arrangement outside international laws. Not outside. Why would Kenya a bilateral arrangement? Have you heard the government of Kenya has it? International kyabadeko this is between Uganda and Kenya. And these are sovereign states. In other words, bwemba mmenya amateeka mugamenye babiri. Yes, ekiwa kiba kitonga bwekituli. Kati ani ayemulugunyiza? Bana Uganda. Bana Uganda balina Kenya ngamba governments. Okay. Mu kiseera ky'okulonda President Ruto tannaba kwemulugunya. Either the President Museveni wa mudenga yemulugunya. Those are two governments. Ate yakuta ayinza okwemulugunya. So yemulugunya nti omusajja namukutte bubi. Ekyo kimu njagala abantu abatulaba bamanye nti waliwo entege as long as banabaka ba parliament buli mwaka nawe waliyo. Mwine sente zimuwe ebitongole bikuumaddembe intelligence services. Omulimu gwazo guyinza kuba nga guli complicated naye teguli. Gwabye mwangu nnyo. Mwami Kadu kuva bwe yabwakedde yatambulidde wa yayogedde nani ya planning ki. Yes. Once there is actionable intelligence bajja kukwata. Okay. Era mu Uganda mu mateeka gaffe getulina ne ssemateeka all of us apart from a sitting president we are suspects. Ffenna banna Uganda ojjeko nga president ali mu buyinza yekka tuteeberezebwa era bajja kukwata nga bateebereza. Ekisigadde kwe kwanja ensonga mu kooti balooya ne bateekayo ebintu byabwe ne balaba ani mutuufu ani mukyamu. Now civilians mu court martial era nebyo tuyina bali ababadde mu active military yadde bayekera bo bali mu civilian court. Ati ekyokubiri ekintayogedde operationally
there is no operation without an objective. Waliwo kikwekweto kitalina kigendererwa. No. Kati ekizibu ekiriwo, intelligence is not evidence in law. Oyinza kuba olina amawulire nga kituufu kaddu ayagala kuwamba gavumenti era teekateeka kugiwamba, naye intelligence bw'ogifuna you must process it to be evidence in court. Naye oluusi evidence intelligence eremerwa kubeera processed kubeera evidence. Kyovara neggwanga baliyita America lirina abantu bakwata mwaka gw'2000 abagikuba bakyali mukomera eri mu Guantanamo Bay tebabatwalangako mu kooti. Naye waliwo kootozeemu. Nzija Kakembo singa alina akakoofiira kamyufu kuliko umbrella oba ekikonde ye ali mu kooti y'amagye. Jamiru mukulu yakatuttira abantu 10 ali mu kooti y'abantu ba bulijjo. Neggwanga nga America libeera n'intelligence ku bantu nenetabeera evidence katubatereke kubanga tunabatuusa mu kooti bajja kufuluma badde mubatukube. Guantanamo Bay wegyeri tebagendangako mu kooti naye evidence tesobola kubeera produced in court. So unfortunately intelligence is not shared. Bakumanyiko tubiteeka mu lwatu naye Besigye kampe ekyokulabirako since Fred ongogera kataka ngenda kaddamu Besigye from 2011 I think abadde atubuulira lunnyi nti President Museveni tosobola kumuggyako nakalulu era yakugamba nti akalulu ka 2016 bamukaka bukasi kukagendamu. Olwegikula bwe yakola press conference n'aba BBS wano yabagamba Kyagulanyi oyo alowooza nti agenda kwesimbawo bamuwagire bamukubire n'akalulu ayitemu. Akasembye Lucente bwe yabadde akola kino kibiina kipya yagambye sikola kibiina kipya ogenda kukola campaign nfune bwa president nkola platform ey'okuggyako government by other means. Bye bigambo bisi byange. Now ngenda ku civilians in army court martials. Ate abakwate mundu. Naye ono is not a lawyer. But I really ndi munyiivu ku balooya abantu abalooya abali mu byabufuzi mu opposition. One, tulina UPDF Act section 117 ekugamba that anybody found with anything which is a preserve of UPDF would have voluntarily joined UPDF and will be acted on by UPDF laws. Awo sibamu awo. Ame called soko sibemu awo. UPDF Act. N'olwekyo. Simu mwagisa. Linda akekyo kitegerekese. N'olwekyo akakofiira akamyufu. Uliriza akakofiira akamyufu akaliko ekikonde bwe oba umbrella ka UPDF naye nyagala kuyamba gwe emundu za Jamiru mukulu ne Koyero ne Dominic zosi za UPDF. Ekizibu nsumulula ate gusuna. That's a UPDF Act. 219 nalinawo wano wampita wano. UPDF ne Minister of Defense ne bagazetinga ekibayita army signatures twali wano cross 60 negamba bweti anybody found putting on anything nearly resembling that is the law nearly resembling an army or UPDF nearly that is the law will be held responsible. Okay. Era najja on twarako ne mukyala Shamimu. Yeah, that's understood. Genda kukirala. Njagala wotu kira ina UPDF Act. Baine mundu obutagenda mu koti ya maji. Bobo ina UPDF Act. Nga bweti bweyogera. Nobera ne gazette. Eyafulumizibwa nebera ana challenge. Nesiga enmaka gambo nearly resembling. Nokaleka ne kayita. Kati wachibwa kwata omwana nga ayambadde akakofira kafanagana ka military. Ogenda kulimba nti tebamukutte. Baloya, these are lawyers. Mr. Bamwine, ombuzabuziza okutuusa lw'owunzise. Sinawunzika. My concern. Yes. Lwaki abayine mundu yes. bo tebaqualify nga genda mu court martial wakakofiira nikyembuuza akakofiira kabulamu ali kyotasazeewo ali kyebagamba who decides otyo kati awo oba ogenda who to go to court martial otyo and who to decide who to go to court
tulina ebitongole bikuumaddembe ebirina intelligence, tulina prosecutors headed by the DPP bayita mu misango egyo kusinziira ku evidence eriwo evidence yekutwala either mu court martial oba mu civilian courts, but the decision is by the prosecutors kubanga bebasobola kuwoza omusango nti wano bujulizi obulina tusustaininga oba tusustaininga naye lwakimbadde bali abawaabi bebasalawo nti Olivia Lutaya ne banno mulina bukofiira muli bayeekera okusinga Jamiru Mukulu ne Thomas Kwoyero ne Dominic kati linda kankulage. For instance, ekya Jamiru Mukulu even it's more tricky. Yes, twali tutulina endagaano between Uganda and Tanzania. That's different. Ekyogenda mu kirala nze ndi wano ng'ali mu kooti gy'awuliza. Andi nkubuulidde. No. Extradition yebireke. Eri butumugjayo through a civilian court. Twena bw'omukyamya wano n'omuteeka mu court martial. It will be determined at certain time t. Mukolo mukakuzezewo. Kingeza ko Fred ambuzaabuziza. Akunyonyola avugidde kataka pakala n'omwana waleta Fred yakuddira kagende no ekibuzo kyange kikino naye tonzizeemu ku ba lawyers abatakkiriziganya ne gavumenti abagamba bano abantu tebakwatibwa bulungi mu mateeka naye nga bamanyi nti UPDF Act bweyogera nga bamanyi nti gazeti bweyogera bayambye batya abantu bano. They went to court of appeal oba constitutional court nenarifying ekya kooti y'amagye okuwozesa abantu abo. What the Attorney General did n'akola appeal mu Supreme Court emyaka giweze ena Chief Justice aganye okuwulira omusango ogwo. Orantoze kusaidia yange kati. Ngenze wa kusaidia yange kati. Ensonga eyo. The judicial system we have gitukolere human rights ne byonna byowulidde. Wano wano judges Kanyamunyi yakuba musajja. Nzijeewo tofayo. Kampite woli mangu. Talk about human rights. Jukira tugenda mu kulonda kwa 2026. Ebintu bino biyinza okutiisa abantu. Wabo twali myaka mimpi naye at least bye tusomyeko ne bye twawulira ebyaliwo mu kinaana. Bali banaatera okugenda mu kalulu ne batandika okukwata abebibiina bino n'abamu n'okutuusa leero tebaddanga mu kulabikako okuva mu kinaana. Kanga tugenda mu kalulu human rights and the rule of law. Bagenda mu nsi nsuubizi. Mukama yabajjululamu bayamba ku mukama okubatwala. Ekisooka akuvuza akataka nga yeewanye n'okwewaana bwali student of international relations, diplomacy and international relations. Naffe nno tulinako obumanyirivu ku level eyo naye njagala kukugamba talina eyo gyagambye endagaano wakati wa Uganda ne Kenya gyakujjidde ate endagaano teziba secret kuba presidents bokka. Gendo jijio institution ya parliament institution ya parliament iwe jisabe ne institution ekitongole ekyamateeka kituyita judiciary, the two arms must be privy kubanga president running a foreign policy nga docket ya house boy oba house girl we atolaba ne house girl ne house boy naye ayina wafunira protection kugwe abamulina. Ensonga eziri mu makati wano nsonga zirina enkoma oba emitayimbwa ena bwaba concrete emitayimbwa emeka ena. Omutayimbwa ogusooka gross abuse of power and the law. Na mutayimbwa ogwokubiri impunity, unprecedented impunity. Wanantagambwako. Omutayimbwa ogwokusatu yes, gwe yensonga ya okuyisa olugaayu
Okay. Okuyisa olugaayu mu mateeka g'amawanga. Okuyisa olugaayu mutayimba ogwokuna kyekiswalo. These are unprecedented international scandals. Eggwanga litambulira ku scandals. Ekimenya mateeka, abuse ne impunity, ekimenya mateeka, criminality, kambize mu naddala mu abali wano jbe. Abuse, impunity, criminality, ate ne scandalous conduct of government and intergovernment business. Scandalous conduct. Si ku party ya wano yokka, actually ku party ya bannaffe ya munnaffe ali Kenya. It's even beyond. Munnaffe ali Kenya. Who is that one? Ruto? Kankyogere bwentu kuba tuli wano ate tulina n'ebintu ebirala between protecting. Okay. Naye abategedde bategedde. How on earth? Obadde ogamba ki? How on earth? Amawanga galina waliwo kyolese wali galina international legal regimes. Nazo ze sigende mu olw'obudde. Amawanga mu international legal regimes tuyina kyosoosa okwogerako agafuga ebyentambula zaffe, immigration. Omujira eryo lyoyogedde repatriation. Amawanga galina kyetuyita deportation laws. Amawanga galina kyetuyita extradition laws. Amawanga gasayininga international human rights charter to protect individual human rights and dignity. Amawanga gaina ezo migration laws. Sebo di mwami Ruto ne banne lwe bafuna eddembe okwata obukwasa omuntu ne bakasukira oli oba ne bakkiriza abantu okujja okusaatuuka bwe batyo. Total disregard of amateeka ago gonna. You're offside. Omukulu ate butunulya omusango gye baleese. Omanyi oli yasangiddwa nga akwata alina pisto ng'akwata n'amasasi gamuli awo. Mwami Kaddu tukimanyi. Tulina n'amateeka aga protecting buli omu cultural rights and whatever. Bw'ogenda wano ebuwalabu gye mmanyi gye watambulako edda. Osobola okwambala uniform z'amagye gonna g'oyagala ag'ensi yonna. Nearly resembling. Bw'ogenda mu America ojja kukwata ku mundu of so many calibers okutuuka ku caliber gye bakola ki gye bagaana mu maduuka n'awala. Those are different legal regimes. Oli mu America. Naye teebereza bamwine bwakulengera wakutte ku mundu ate Uganda tekikola ki tekikkirizibwa. Ng'okwata dokita bakulabye ng'okutte ku mundu mu America bamwine yagamba oyo amateeka gaffe tekakkiriza naye bali culturally and otherwise dembe lyo. So bw'osanga omuntu kati nga ye bamwine ng'akugamba nti omanyi sinamulaba bwakwata sinamulaba bwakwata kubanga tulina abantu betumanyi bagenda ne benyigira ne babeera wamu n'abamu ne babikola ebisiyaga wane mu Uganda kiri illegal okwenyigira mu bintu ebyo naye bamwine sinamulaba gwakutte wali either Entebbe ng'akomawo ku airport oba okumunona kubanga ali Netherlands kubanga ali Sweden kubanga ali mu America kenakugambye kufaanana n'ekya banka kiri kye wayogeddeko kambi kwataganye okulaba nti obwangu obukolebwa okukwata omusajja avudde wano
ng'agenze Kenya for 48 hours of 24 hours okumukwata ogamba nti twamulabye twamukenze mangu ng'akutte ku mundu akoze bwati ne bamukomyawo si bwe bwangu ate bakozesa ku Bank of Uganda nga $1 million zigenda n'okuvumbula nsonga yemu towards the elections mwagala kulemesa abantu kwenyigira mu byabufuzi human rights abuse rule of law ye tomusuubira nti ayinza okwogera ekyawukana ku kya gavumenti okuba nti mbi mu buli kimu ngambye zi gavumenti saba kugamba abatulaba abatulaba njagala bamanye ebintu bino ekisooka amawanga gaba n'enkolagana zaago ng'amawanga ku bya security ku byenkulaakulana ku by'eddembe ly'obuntu tusayininga agreements ez'enjawulo Dr. kano kanyongereremu nga bwenga ne ku by'ekimenya mateeka ne ku by'okugaayo katugambe nti z'endagaano ezo naye President Museveni gwenkola naye era gwe mmanyi kino njagalo kibagamba kizibu okusanctioninga action nga talina bukakafu kizibu okusanctioninga action bagamba nti Kaddu Mukasa olina omusango guno osetera gavumenti olina kyokola nga tewaliwo evidence ekuluma ebiseera ebisinga nze mpa ekitiibwa mwami Kizza Besigye nze mpa ekitiibwa mwami Kizza Besigye Elda tukuze ya opposition ebintu ensonga zengola za kikulu naye olaba kusaawa eno tulowoleza nti fuse yaggwamu nga bamuteekamu abaddewo ng'ali more violent than before abaddewo ng'ayina entiisa eri eggwanga than before naye olaba omusango ogwo gubuteekebwawo kitegeeza emirundi tekyagudde bugwinga mwami Mukaaku bwagamba walina okuba nga aliwo cruise tebannamusalira nti omusango gumusinze naye waliwo cruise ezireetera okumuteeka mu kifaananyi eziba zaaliwo lwaki mwamukwatira endako kubanga abeera wano ezireeta okubeera mu kifo ekyo mwawalabye gavumenti oba mwawalabye minisita wa gavumenti wa foreign affairs nga bagamba naye ekitiibwa kya Dr. Besigye ng'opposition leader ng'omukulembeze okujja okutambula nga bona oluddukano mu nsi n'otambulira ku booda mu kitiibwa kyo n'atukuba naffe surprise kyatulemeseza nga tetulina control emwa security nga tetulina kyakukola twawulidde buwulizi nti akwatiddwa atya waliwo protocols zoyitamu ngwa mukulembeze atyo kaliba atyo status okuyingira eggwanga olaba nange wendi wano wali bwe mba nyingira ensi yonna gye nyingidde bagamba gwe genda wano naye abakulaba Dr. Besigye yayita ku airport Entebbe yatukira meaning yakkirizibwa passport nabali ne bamuwabiza omusajja omusajja annyonnyodde nti yandibadde alisigibwa ng'omuntu ow'enjawulo so si common person nange nsobola okuyingira booda yakatambulayo gumu n'agamba nti yandibadde anti omubbi abba emirundi ana lwakwatibwa emirundi gyonna gyagenze Kenya engenda gye yagenze eyo abakikola lwaleero kyabadde weebuuze lwaki bijjo tebamukwata mwamusoke information just mukyala we Winnie Byanyuma yakoze press conference n'agamba nti muzungu Besigye we yali asisinkane Nairobi yabulidde mu Kenya era yalina amawulire agasinga ku ekyo nga tebanaba kwegaana bino bintu tibyaliwo kubanga gamba nti omuzungu yamuluwalinga is what in Uganda nti omuzungu yamusendasenda okumutwala that word kusendasenda kye yali annyonnyola mbu baamuyita mbu jangu osinkane bano naye anyway kakati kikyembagamba njagala batulaba nga bwe tuzimba ensi nti ate n'ebintu biri mu kooti ate bya security fe abamu tetubimanyi nnyo naye mpa analisisi yange nti ebyo byonna bituwe nti tuleme kugenda kunyiiga kubuguma Kizza Besigye sigwe okusosa omukwata ng'avaayo Kizza Besigye tukimanyi nti alwanyisa gavumenti ya Museveni era tali gyagala agiwakanya kale anti enwanyisa za mirundi mingi Jamiru Mukulu ne Koni be bagirwanyisa nizo girwanyisa n'ebigambo oba awakanya enkola za gavumenti kyonna nti tukimanyi nti omukuba
ntu abavumirira enkola ya gavumenti eno eriko naye lwaki abadde gyonna Bobi Wine azze waali katulina owa bano wa Nuupu gwe bagamba nti kati alina amasannyalaze nga ye tannakwatibwa kitegeeza ki tusooke oliyinza okuba ali mu kkuba erikwatibwa bwe baba nti bano abaana be batadde babadde ba terrorist tusooke terrorist asula magere tusooke tuleke ebitongole bya gavumenti bibuulirize kubanga ne gavumenti teyinza kuvayo eswali toyinza gamba nti ejja kumala gakwata bubu enkya nga tewali musango tuba eba eswalanga gavumenti lindako abantu nga bakulaba ekyo kyogambye mpozi gamba nti to certain extent Bobi Wine bamukwatira mu hotel mu Arua mu kalulu ka Kasiano Wadri ne batulaga emmundu bbiri nti ze bamukutte nazo abakuuma ku hotel ne bagamba Bobi yayingira wano teyalina mundu n'okumufulumya tetwalaba ku mundu twazirabye muziraga Kampala should we trust our security byereeta buli kiseera kakati kankubuulye kino era ne passport nti mu lutalo lw'ebyobufuzi n'omusango ogwo tetumejje gwafu ne passport yasigala mu mu lutalo lw'ebyobufuzi buli kimu kisoboka ne passport yasigala mu jjukira akazanyo k'ebyobufuzi bwe kiba bya bufuzi ngende bamayika amalirize biri byabadde agamba ne mukulu bamwine sipiika naye yayise minisita yennyole engeri yakwasiza Besigye bwe kiba nti tulina wendagaano eyo y'amawanga even the speaker is not aware kabayo information akasema mu second emu olabye amawanga America Bungereza kasita omuntu yenna aleeta threat ku gavumenti yonna either bayinza n'okujja n'amaanyi oba bakiteesiganya omuntu oyo naddayo Michael maliriza ensonga mugenda mu kalulu munasobola njagala kumaliriza leka Michael amalirize bano bonga tebannabakwata bakoze ekyali abaye